uliriza abantu bano President Museveni yakoba owekitibwa Nzaire avemu omwidi oyo muganda we yamukoba nti abantu abo baidako banti ninza kusindike vamu yavamu yakoba owekitibwa Sanjetana owetorole eyo omwidi yakadira kukumba vamu yavamu yakoba owekitibwa Sewava omwidi wo mu Buganda walina akalaini mutwe yavamu yakoba Hakim Mukasa toka yavamu yakutesa ti toka akuwa ensonga yakoba ati abo tunabatende ekintu kino kitambule bana abali mu age group eno eyo olajo okwida okwongera ekibiina mu maiso bano bavemu batyame kachiko kanaka high command abakaire yakoba Captain Mike Mukula wali osubira Captain Mike Mukula okuvira mwejedu omuliro gwali mungi ya mukoba ati vamu era mu bantu bendi kusubira baje okunominatinga kuli ku Mike Mukula kuli ku Rebecca alitwala Kadaga abo nga babe na abalese ate ne kintu kyene ndage naawo wovokona mwena abasogano muwudi saino Kadaga walayi nga mukoba mumugagira nga timuli kumugagira kale njya ko ekyo kubonderako ono mukyalo weganga ono weganga awo tujjawo ate munaida woli ngobwira muri kunjako munaba kutira ekyo nze ninde ebyo byagwire ono mukyalo yayemera mwene yabuza ati bana tuwagira nga batate ati bana munamu ati imwe mwatuse mukubye ine ndulu ku kya Kadaga akine kintu kyatandika mu 2013 bobango ekikulu nti abana Uganda abasinga tibagoberera tibagobera byaliwo kibaire ni mu majje kibaire ni mu kutandika bwe yaja mu nsiko eyo tuvueyo mwongere ku kino bona eyali asinga bukulu yali wa myaka 10 yetu naba kumulalo oyo abantu buleke bayi bana basigaire bali asatuna kuika wansi mwe alimbi omukazi kyawe ye tube kumukaire tunokuleta ebintu abadubudubu ebinani ono omukazi yabalali kutegeeza kikyembuza Sauda Kawumali bawo sawe eno ali mu kwata ku bisubi oluvanyuma lwa kamyufu okumukuba Mariam Seif yamugalangula kati bwamala okumugalangula kati jukira ate naye mutwale Amongo bwe yajje iganga bamukakoti doyo bwe yajje iganga yajje nayogera ng'awana mulamu ti mulamu juu video netambula ku social media namuwe ntogasoma wano nti ababadde wa Amongo kubaddeko nono kati bwe yarabyenga ebintu musango okubo wa Amongo kwamufuula musango bwe yarabyenga ebintu byongedde okukyukakyukamu yakoba nagati kanzirukireko bamama izo kwa ina ku masanyalaze nene no kugurawo ali kumala President Museveni bwe yawa Kadaga atugabire ku mulondo nga mugumu obukadde 8 izakyogeye 800 million ya mugadachi andi chendiko bandi bamulwanyi babadde nga ono baga ati Kadaga tagaba sente olunano lya lutaga andi nze nkobyole nti yali ali kubala ki ati mbuzi olunana ge bamuga nga talutugayire ifa abaga kizime notalugaba oba todifudye lutaga oba odifudye aya nga todigabye abantu bakomba sente brate nenda tukone kubuko tutaganga alaga ino kubanze tuganga alaga ino zemba tirikola okay katukusewe tugende ku nsonga yenu yupi mu kibugano eky'Ejjinja waliwo abawagizi b'ekibiina ky'NUP abavuddeyo ne batabukira olukiiko olw'okuntiko olw'ekibiina wano mu Jjinja nga baga nti vetting committee yabayeeyo ne Katagga okwata kaadi ne bagiwa Kirunda Mubaraka ne bakwata kaadi ne bagiwa Kasirye Simon Jjinja House ne bakwata kaadi ne bagiwa Ayubu Wabika Jjinja North kati baga nti ani yabatumye Wabika amaze yere mu nupu aberenga wanale ali kati yali yangaga na anoni amasana ezimu ku nsonga zibagamba nti Wabika yakayinga NUP okusinga zize mabega naye bamuwadde kaadi wadde abantu ba food soldier abajeetaaga Mubaraka kati Mubaraka banaye Mubaraka kabuli baga nti abamaze tuwangula Mubaraka mpega ati kyeyasoka okuba kuba mupiira yabaga ekizimbe
abantu berenga baba mwidina n'office baba bali kuzimbamu yabaga ekizimbe ng'obona balina omusasula nawali amasasula yagajja atakabiri yabala era ajja kusembyayo ng'akiwaire naale office indakwirawo yena gasangaloga nawe ngale odakulira mubalaka yakiwaire musajja abala gwe batagaire kaadi eyanumyemu so yange nyani kuyita mani kasolo abati bamugaire kaadi kasolo wange buti ajakola ati alikwira mu NRM alikwira independent ajakola ati mani kati kasolo abadde n'ebizibu bye okwogera amazima abadde n'ebizibu bye n'ekibiina ekNUP ng'alekozesa mazima nga tebasobola kumuwa kaadi okusinza ku bibaddewo omupiira ekitebe ky'ekibiina yali nnyo oluli ng'agenze kujjayo ate nga mwakubanga Museveni yamweta yamuvuga mu kodi yamutwala yamuga sente nomukwogera kwe kwennyini mu kwogera kwe ife ng'abaalonda kasolo mu kibuga kino twamulonda kujja kusiibanga ku kitebe kuba woofiisi y'ekibiina ogenda kati omulwanyi ono mulaba mukubidde essimu ku ssaawa 7 lw'ekibuga waye leero woolinaga wendi naye ndi wano ku ofiisi zeeni ali ndi kuyitira awo anti asooka yajja kweni ali mukulembeze w'abavubuka alega basenede baabagadde kati ono meeya agamba yaye nze kabira ekikunsanusa yes mu NUP ekiri kusinga okunsanusa nti kaadi bali kudiwa abantu abatuukaana njabaga ekyokubonerako ngira nga netegereza social media yenu ni ku TV program ediriko baimye niziti male malende kodi biri bitya buti oyo muga kadi ajja kukiikira bichoyo abalwanirira anti babasada bajire bayogera kadi mpagadi wobero tukubirenga kiragala kabi tukuwe kadi otulumuka ko iwe oli muntu efe wa munda jore dabaira bakubira nga aliere munda mpalament ayembagana ajja kuwa kwa masanze nga n'omukono tigukata abasada benza abantu blaza ngo ino okuba n'ebitabo n'abakoba mube n'ebitabo mudofu tugende matalinga tusoke tugende mpola tujire mpola te musajja muyivu yasoma kasolo mwamukuba anti bale bamukuba okuva inumene kirunda yasoma oba omanyi kubigizibwa kirunda bwa alphabet sadde no kirunda gwe kutukoba ekifo kyali kwesimba anti gwatugambye nti baagala bayivu anti ye mu bwevu bwa yabagaire ekizimbe yabategalido yawokyende kwinonera Asani yasoma Simon ki ono wo gwe badde mwogerako ne mulwa ono yagulibe n'ekibiina baba omusado oyo bugana wagiri ate Simon yali ku division ate yewa ku division ali ku city so ono division mwe twambuka eri enguru omwana avuga nti omusajja akayingira ekibiina weeks 2 mumuwa mutya kaadi ne muleka abaana abaliwo waliwo ekintu kye tubakuba ngaye lwakubanga tukyogerera ino ku luyi lwa NRM kibakalubiriza okutegeera mu Uganda muno olwaleero ng'ona awangala mu byobufuzi n'okubibaamu bibakwenda olina okuba ne financial independence kikulina ekyo oba oli mu NRM oba oli mu opposition nze nabalina president ow'ekibiina kya FDC original Wanandala Mafali yasazeewo nti abantu bona abajja okwesimbawo ku kaadi y'ekibiina ekyo kasaba kulona ne bakuwa tiketi ebigemagana n'ebipande bibye yaleeta ekyuma kirala kirikuba yaleeta ekyokubiri kiriganga kiri kuba bipande nozero kuno mukulembeze oyo ali kufa ku kibiina kye begano iwe onaira mukulomba okuliralira katumba oye tukwendeza ki ate nga batufu tukwendeza ki olina okuba ni financial independence abantu bali kuteera mu irala esente era nze tiri kuwakalya banupu bakoba nti bano basaswire esente okuba wa kadi Zaliyo gwe tujja okulira naye wano nga alitale oyo yetugama kakati olutalo luliwo lwa kifo ky'aba MP kaadi ziddako zigera kuleeta omuliro ogw'amaanyi Jinja North wakati wa Isabi David Yaga ne Swengere wano mu kibuga eky'Ejjinja ebigabo bigera kubeera by'amaanyi nnyo wakati wa Sara Lwasansula ne Mangi ekibakutika era alitola yempapula lwansasula kuti TD abana beebuuziza ajja kwenda independent abana beebuuziza bagamba kiki ekigenda mu maaso omukulu azze kujjayo mpapula ajja kujja independent oba yatiddemuuko ebinajja oba nze naddala gano okubwa gundi yaddire mu kibiina ki Dr. Batusala Batulwa kino yali FDC yena yakyuka yabuukire tokota aga yena yabuuka bona bali FDC malwede
alazero iwe waje okutikirira baino wakira bukire wabukire marede waduziduzi waduzi ayera bajamuwa ali ne sente sente diriwo chenkukobye ti olina okuba ni financial independence babalabala mu Julius so kasende kavwe ku braza